Oluvannyuma lw'akabanga akawerako nga tayogerako eri bannayuganda, olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asiimye ayogereko eri eggwanga lyakulembera. Na buli kati wakyaliyo bannayuganda abakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yadduka mu ggwanga Uganda taliimu, newankubadde ng'asiba akikkaatiriza era n'abategeeza nti bannaaye, nze sivanga mu Uganda, ndi mu Uganda naye nina akafo awe akeekusifu we neewogomye okusobola okusigala nga ndi mulamu. Gwe wenna ndaba kyemmanyi waliwo baamu abagamba nti bu vidiyo obwo yali yabulikodinga dda, naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli kintu kyakola afuba nnyo okulaba, buli waalabika afuba nnyo okulaba ng'akulekerawo laama oba maaka ekulaga nti nabadde wano eno essaawa bweziti ne bweziti, nga tolinawo osobola kugambira nti AI. Ndowooza guno mulundi kati gwakuna ng'alabikako in video ate on real time. Olwali ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa February, ennaku z'omwezi nga 23 olunaku lw'ejjo yalabiseeko eri palamenti ya Bulaaya, European Parliament, era olwaleero avuddeyo n'akola clip right now etambula ku mitimbagano ng'abuuza ku bannayuganda n'embeera gye balimu n'okwongera obbagumya. Era mu mbeera y'emu okuva ya addressinze European Parliament, many propagandists bavuddeyo nga bagamba nti eyo European Parliament terina kyesobola kukola eringa WhatsApp group. Now Bobi Wine mu clip gy'akoze just a few minutes ago ategeezezza bannayuganda ensonga lwaki abadde alina okubeera mu zino meeting eza European Parliament. Bw'ati bw'ayogedde Kyagulanyi katukomewo. Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako. Leero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Olunaku olulala era olw'okwekweka olw'okwekukuma olw'okubeera ku dduukadduuka newankubadde tetulina musango. Naye njagala mwenna okubeebaza olw'okusiiba abakatuliki nga nze, abasiraamu. Kyekitiibwa nnyo Katonda yakikoze ng'akigenderedde. Ffenna ab'amadini ag'enjawulo okwesanga mu kiseera kino nga tutandikidde wamu okusiiba. Ekyo njaga kitucommunicatingire sinsobi ebintu ebimu Katonda abikola oba oliawo to bringing together. Atulage nti wadde tuli madini ga njawulo naye tulina ebizibu ebimu, tulina n'ekyokuddamu kyekimu. Era ekiseera nga kino kitwetagisa okugatta emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe n'obwongo bwaffe tusobole okukola ekyo ekituufu ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe. Olunaku lwajjo twayogeddeko ne palamenti y'omukago gwa Bulaaya, European Union Parliament, era ne twanja ensonga zaffe newankubadde palamenti eyo yabadde eyise ambasada wa Uganda mu European Union. Baaganya ogendayo. Jjukira nti ambasada akiikirira Uganda mu European Union ate ye muzungu. Museveni yalonda mukazi muzungu yakiikirira Uganda, naye ngera bwe mumanyi yalonda abantu olw'ebigendererwa eby'engwaje ng'omuntu. Naye kubanga yabadde talina bwayinza kunnyonnyola bikolobero bibakoze ku bantu teyabaddeyo. Twabaddeyo ne twanja ensonga zaffe newankubadde bo bagezaako kibrushinga off. Njagala mumanye ti ssente ziyimirizaawo Museveni basinga zijja mawanga g'e Bulaaya, Amerika ne Europe. Ssente ezo ebiseera ebimu nga bazeewola na bwewozi mu linnya lyo, mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula. So kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza making sure bakistopinga. Obumenyi bw'amateeka n'okutuna okunyigiriza bugenze mu maaso nga tebulekedde awo. Olunaku lwajjo wabadde walina okubaayo okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoner bonna, naye mu butaba na nsonyi obw'ekiteeka ekyawaggulu Museveni yastopinze emisa eyo. Imagine kati Museveni yefudde na paapa nti n'okusabira obusabizi omuntu era alina confidence egaana abantu. Ekyono kitulage tulina okwegatta tulwanire eddembe lyaffe. Akaseera kano tulina okusingira ddala okwegatta ne tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe, ku lw'abaana baffe ne ku lw'abazzukulu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbagaliza ekiseera eky'okusiba ekirungi. Mukama abampera omukisa. Mwe baganda bange abakatoliki n'abakristaayo bonna, nammwe baswaba tubagaliza swamu ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoyo Bobi Wine Mitembo. Azemu n'alabikako eri eggwanga. Natutte obudde bwange ne mbuuza ku bakadde baffe abaaliwo mu biseera nga Museveni tanafuuka president. Ekirungi nti abamu bakyaliwo era we have so many people betumanyi nga baali ne mu gavumenti eyo eyaliwo nga Museveni tanaba takinga over power. Naye nga batunyumiza nti ate ye musajja mukulu olaba nti Kyagulanyi alabikako ne mu video ye yali tayagala bamulabireko ddala. Now bonna abeebuuza Kyagulanyi kyakola ddayo obuulirize Museveni yali mu mbeera ki bwe yavaayo n'alangirira nti agenda mu nsiko, because baamufeffetta buli wamu ne yeekweka. So Bobi Wine okubanga ali mu hiding ndowooza si musango, ekikulu alina ensonga lwaki ali mu hiding. Tosobola kubanga ego Bobi Wine essaawa zino n'ogamba ogyoveeyo ogw'emmannyo g'abaana abasajja nga minisita w'ensonga z'ebweru Okello Oryem yakavaayo okugamba eggwanga nti Kyagulanyi bamunoonya bamutaddeko omusango gwa treason. Yabyogedde on recorded mu ddoboozi lye. Then wayitawo ennaku ntono nnyo nga ndowooza abasajja bamugamba owaaye wagudde mu kabadi kaffe twagala kukwata musajja ate yongera mulabula agenda kwongera kwekwekayo. Okello Oryem akomawo yeekubajje. Oba lwaki oba kiki ddala ekiri ku Mr. Okello Oryem? Ku nsonga we bakwatira Fred Kajubirumbuye or that same fella, that same nigger came out n'ategeeza eggwanga Kajubirumbuye tumukutte ali kunyonya akomawo Uganda. Wayitawo 2 days akomawo ayogera birala. Ndowooza this is the case with the regime nti balonda abantu oba oli awo abatasaana bifo ebyo. Wano Uganda wosanga omuntu atasobola na cooperatinga iPhone, osanga omuntu atamanyi na cooperate, atamanyi na difference ya Mac OS ne Windows operating system. Wosanga omuntu atamanyi njawulo wakati wa Macintosh ne Microsoft ne bamuwa ekifo okubeera minisita wa ICT. Kati omusajja ngoyo wakola bulando oba era ogenda muvunaana kiddala ddala. Wano wosanga mu Uganda omuntu atatulanko mu kiraasi atalina kyamanyi ku byanjigiriza naye akukankaleke kyemmanyi abawo mukategedde. Bampita simple. Make sure you subscribe, tap the bell and share the video to as many people as you can. Katukomewo.